njagala muwulirize message eno. Muganda wange musiraamu munnange omukulembeze Vice President waffe Muwanga Kivumbi yawambibwa in a broad daylight. Abavubuka abamuwamba obuvubuka obwo mwabulaba nga NBS ebu publishinga live naye Muwanga Kivumbi taddanga mukulabika n'abantu abalala betutamanyi. Waliwo abamu kati no Muwanga Kivumbi yetumwogerako naye waliwo abaana abawambibwa mu 2021 tebaddanga mukulabika up until now. Kitegeera kati njagala kugamba mmwe baganda bange, sijja kubayita na baganda bange, mmwe abenyigira mu kuwamba n'okutulugunya bannayuganda, kubanga nyina gwe mpostinze waggulu awo nga complaininga ku kisa kya mizi nga complaininga naye bw'omulaba complaining. Omanyi njagala mutegere ekintu kino. Navaayo wano ne mbagamba mmwe mwenna abasubscribinga ku bannalwanda, mmwe mwenna abannalwanda naddala abatuusi, bannayuganda tebabayinaako buzibu. Njagala mumpulirize bulungi. Omuntu yenna nga munnalwanda nga mutuusi ng'abeera mu Uganda, bannayuganda tebabalinaako buzibu. Naye obuzibu buvaawa. Gwe wenna nga oli munnalwanda, gwe wenna nga oli mutuusi, ng'omanyi omunnalwanda, omuvubuka oba omusajja oba omwana muwala ng'ali mu security organs nga yengejingira mu bikolwa ebimenya amateeka n'ogaana okumwogerako. Nkiddamu, gwe wenna nga oli munnalwanda, kubanga bwe muvuga Kinyarwanda bannammwe bajja kubawuliriza. Mubagambe bannange mutta erinnya lyaffe, mutta reputation yaffe. Okitegeera, mutta reputation yaffe. Mugaana ekintu ekyo okukyogerako because mujjukire bajjajjaffe, bataata baffe baabasembeza, baabawasa, abamu muyinza okubanga mwe mutuzaala n'okutuzaala. Naye mugaanye okuvaayo bannange erinnya eryo likola ligenda. Kati n'ekirala, bwe munaamaliriza okubeera nga bannayuganda mubamaliriza oba bannayuganda beerwanyeeko, mugenda kwerwanyisa mwekka na mwekka. Nzijukira omusajja Julius Malema ayina ekigambo kye yayogera ng'agamba ba South Africa. N'agamba mugamba aba foreigners bano bagende, mugamba ba foreigners bano bakole ki, ne bwe banaamala okugenda nga mutandika nti ono Mushangani tafaanagana na Muzulu, ono Muvenda tafaanagana na Musutu, ono Muswana tafaanagana, nga mutandika okwerwanyisa mwekka na mwekka. The same applies kumwe baganda baffe abakola ebikolobero bino. Bannayuganda nga bwe bali nti beerwanako, bannayuganda bwe munaamaliriza mugenda kutandika okwerwanyisa mwekka na mwekka. Mugenda kutandika okugamba nti ono si Munyarwanda Muhima, ono si Munyarwanda ono Munyarwanda w'e Congo, ono Munyarwanda w'e Burundi, ono Munyarwanda w'e Tanzania. Mugaanye okubeera nga mulwanyisa ekintu kino. Muwanga Kivumbi ayinza atya okubulawo up until now? Nga gwe Mpuuga wali mukwano gwa Muwanga Kivumbi nfanfe, gwe Mayiga wali mukwano gwa Muwanga Kivumbi, babaana Bajjowero Ssennyonyi, Bannambooze, baani bonna bavuddeyo ne boogera.
naye Mayiga olina omugugu gw'amaanyi nnyo gwe weetisse okubeera katikkiro wa Buganda. Golowooza okubeera katikkiro wa Buganda just kukola mirimu Museveni gy'ayagala. Nedda ssebo. Ebungereza wano ne bageza bawambo mu sirikale oba omu ne bageza ne bakola ki oyinza n'okulaba king ng'avuddeyo oba princess ng'avuddeyo ng'ayogera ku kino kubanga buli muntu yenna naye mwena musirise. Awo bwe mulabira nti ebyobufuzi tebibakwatako. Mwena abasiraamu leave alone nti Museveni bwe yabwawulamu mbu tesimanya buno bw'Ekibuli mbu simanya buno bw'e Kampala mukadde mbu simanya buno bw'e Nakasero. Singa kati mukeera ku makyanga mugaba bannange omusiraamu ali luddawa. Kubanga nabagamba muwanga Kivumbi embeera gy'alimu tebasobola na kumulaga mu public. Enkuba gye baamukuba. Naye mwe baana mmwe abaengejingira. Kubanga oli mukama wammwe abeera eri n'abakubira obusimu n'abagamba kola kino. Naye ggwe engejingira mu kkuba omuntu atakunyiizizza, mu kkuba omuntu atalina kyakukoze. Bw'ona amaliriza okkuba muntu oyo ogenda kkuba muganda wo. Bw'ona amaliriza okkuba muwanga Kivumbi, bw'ona amaliriza okkuba Kkojja Omugezi, bw'ona amaliriza okkuba ani ojja kkuba mukwano gwo. Mukitegeera kati nno we tulaga wazibu nnyo. Mbalamusizzaako mwenna abagenda okulaba ka video kano. Naye waliwo abaana abaawambibwa mu 2021 tebaddangamu kulabika up until now. Mukitegeera kati njagala kugamba mmwe baganda bange, sijja kubayita na baganda bange, mmwe abeenyigira mu kuwamba n'okutulugunya Bannayuganda. Kubanga nyina gwe mpositinze waggulu awo ng'akomplaininga ku kisa kya mizi. Ng'akomplaininga naye bw'omulaba akomplaininga. Omanyi njagala mutegeere ekintu kino. Navaayo wano ne mbagamba mmwe mwenna abasubscribinga ku Bannarwanda, mmwe mwenna Abannarwanda naddala abatuusi, Bannayuganda tebabayinaako buzibu. Njagala mumpulirize bulungi. Omuntu yenna nga Munnarwanda nga mutuusi ng'abeera mu Uganda, Bannayuganda tebabalinaako buzibu. Naye obuzibu buvaawa. Gwe wenna nga oli Munnarwanda, gwe wenna nga oli mutuusi, ng'omanyi Omunnarwanda, omuvubuka oba omusajja oba omwana muwala ng'ali mu security organs nga yengejingira mu bikolwa ebimenya amateeka n'ogaana okumwogerako. Nkiddamu, gwe wenna nga oli Munnarwanda, kubanga bwe muvuga Ekinyarwanda bannammwe bajja kubawuliriza. Mubagambe bannange mutta erinnya lyaffe, mutta reputation yaffe. Okitegeera, mutta reputation yaffe. Mugaana ekintu ekyo okukyogerako because mujjukire bajjajjaffe, bataata baffe baabasembeza, baabawasa, abamu muyinza okubanga mwe mutuzaala n'okutuzaala. Naye mugaanye okuvaayo bannange erinnya eryo likola ligenda.